Yes, wina zose eyalese abantu bawa community wali kamocha nga tebalina ke balina byonna nja kubanga mbikutuusaako. Bannange Queen Bianca ne Hamlavo banono poliisi yandi batwala era bandisula mu kadukulu nsonga ki nja kubanga gonna nga kuwa era nga kutuusaako. Ate yo poliisi munnange oluvannyuma lwa Abdal olio wa poliisi okubanga asiibibwa nnyo ennaku zino bakola butaweera nja kubanga nga kuwa era nja kubanga nkutuusaako bukubirire waneno ku NCK TV. Ensonga za Hajati Zura zo zeeyongedde okulanda ye tatanisha essanyu lyalina lya mwoki wa gonja byonna nja kubanga mbikuwa. Abantu bavuddeyo kati Hajati alajjana mbu ye ssaawa yonna afa era batandise omugamba nti ono mbu yali yaloga omwami naye kati mbu eddogo limwefuulidde. Bannange amawulire go mangi nnyo nnyini ddala era nga bwe tuula butuuzi kkalira nywera mbenga nga kutuusaako waneno tuba nago mu bungi. Naye nga nkujjukizamu nti tuli ku NCK TV era bw'oba oliyo nga tona subscribinga kekadde subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, awo nno tuba tweyongerayo n'amalala mangi nnyo. Katandikire ddala ne omuliro guno nabagambyeko nti gwakwata juzi kyabadde kiro ssaawa nga 7-6 ogw'ekiro era guno gwalese abantu nga bamu tebalina wakusula, tebalina kantu yadde nakamu, byonna bisaanyeewo kyokka nga ne gye balaga tebalina. Okusinziira ku poliisi egamba nti ekyakola okunoonyereza nebbo nga womanyi enjogera yabagamba basuspectinga nti oba waliwo yaleseeko oba bad wiring naye bagamba nti bajja kubanga banoonyereza era nti bajja kukomawo ne report. Naye jjukira waneno mu ggwanga Uganda tufunye nnyo incidences nnyingi ez'emiriro naye tetufunangako report ezo nga zivaawo. Ate mujjukira bulijjo waneno ba Fred Lumbuye batugamba nti period eno neeno emiriro gijja kubanga gikola ki jaaka. So tulindeko tulabe naye nga mawulire si malungi yadde nakamu. So katulinde poliisi byegambye nti okunoonyeza kukyagendera ddala maaso tebajja kubanga batugamba katubeere bakkakamu ekyo. Nga tweyongerayo munnange n'amawulire ag'enjawulo. Abapolice officers baffe ensangi zino munnange bakola obutaweera anti munnange batandise okubanga basiimibwa. Leero waliwo abasiibye nga beetala kansooke mbakutuuseewo. Sorry akatambi nja kubanga nkata mu maaso awo. Kasooke tunuulire ensonga ya Pius abasinga obumunyi gwe mmanyi nga Queen Bianca wamu n'omwami amanyiddwa nga Hamlove. Banoona ebintu ebyekola biringa ebyekikyala era jjukira ono omwana ono Pius abantu ab'enjawulo ababadde bavuddeyo bagamba nti omwana ono wabata nga yenno mwanje tasobola mukyusa bamukwate bamutwale mu poliisi nti oba bamutwale kampiringisa eno gye basibira abaana abalemeddwa ne babagunjula kubanga babajjamu bakola ki babatendeka okubeera n'empisa. Simanyi oba ekifo ekyo kikyaliyo naye nga kyalingayo. Kakati beeguddeko ne Hamlove bannange ne balyoka beemoola bannange ne balyoka ne bagamba era babalabudde nti ono Hamlove naye wanaaba takyusizzaamu bonna poliisi ejja kubatwala. Kansooke nkulageko waneeno. Wajjanga balala nga nkulaba olina malala nakuyita buno obuwala obuyaayeaye kumbe gwe toli omukwabo lavu y'amazima njafu so damn fresh eri sweet ebyaddalo nze kusa ntambula mpima kululwa omwenya amazima nasima bebi webale kutya yagala zezeka lavu yanga ulula buluzi webale kutegera nange nakutegera ndowooza mubeera bye temugamba mbu nsala mugambo byo bintu bwe bityo
naye nga tulabye nti ate ebintu by'omwani byeyongerayo era ng'abantu si basanyufu ne sipiika wa palamenti y'eggwanga Uganda. President Museveni zino ssente abantu zibafuna mu mwanya zaagala kuzikontrolinga. Ani President bwe yamala okuleeta daba ono obadde ki yaleeta peneti wamulyako oyo mukyala peneti omuyitale oba mulamu wa Gaddafi oba ani bwe yamuleeta ne mumugaana kati akuba Coffee Development Authority ensonga ze mwanyi zonna azize ministry ojja genda okulya nti peneti ono muyitale commissioner Ministry of Agriculture in charge of coffee growing and whatever agenda kutwala penalty emwanyi zonna azimukwasa kati eteeka oba wasoma Coffee Development Authority Act ne something act gali amateeka abiri bw'ogasoma mulimu eteeka erimu eririmu nti gw'okulima emwanyi olina okuba ne license akawaayirako mwekali mulimu akagamba nti okutunda okubeera ne nursery bed zinendokwa olina okuba ne license mulimu eteeka eddala ligamba gw'okutwala emwanyi ebweru olina si kuba na license yokka but olina okuba n'omutemwa 2% of the sum contract of the contract sum you must pay 2% of the contract sum gw'oku-exporting emwanyi ozitwala ebweru tozijjawo nga percentage eyo togitadde kakati eyo percentage gyogenda ng'ekula bagamba okutwala emwanyi ebweru gavumenti ya Uganda yeetaaga 20% of the contract sum kati ono omusajja bw'anaamanya nti ngenda kusupplying emwanyi za biliyoni 2 ne biliyoni 4 za gavumenti ya Uganda ono agula ajja kunyigiriza gwata omulimi osayenga kiro gye wantunza akakaaga ogitunda 4,000 kuba abaagala okuggyako kali yo lyanyiga emwanyi olwo si lutalo ani agirwanyisa ggwanga lyattu Uganda tewali alwanyisa mwanyi President Museveni ajagala agimanyi obubi bwayo nti ewa omuntu wa bulijjo ssente ate omuntu bw'agaggawala tafugika omukulembeze buli ssaawa tugamba okutujja ku step esooka kutuza ku eddako aba agamba gwe juzi yali ebuusiya wamulaba ng'agamba nti obwavu bubw'omunyagwa enkulaakulana yaffe aba ategeeza kino kiba kitegeeza ki aba ategeeza gwe abantu abafugidde mu nsi zonna ebbanga tebaagala abantu babeere emancipated omuntu ali obulungi tomwa siringi 10 kutiikinga kalulu okimanyi ekyo bwe kiri omuntu alina essente aba ategeera kyayagala kati Uganda kyogamba terina kubaamu balina kasente you see I told you communism yenna gyali mu nsi yonna sente ziba mu gavumenti kati mwene mbeera nga muli mu kulomba buli ddakiika kyovula busanga ennaku zino omukulembeze ne bagamba bamugula fe twabeera abakulembeze nabeera meeya nga nyina emyaka 29 naye saalirowoozaako nti omukulembeze bamulonda ne bamugula nga ndaba kivi naye obwavu kintu kibi nnyo nnyo naddala obwavu omutima so kati bobeera mu ggwanga na MP bamugula ne baga MP ng'alinga you see kigambo kugula kisawundinga bubi palamenti wagirabye nga balonda olukiiko lw'eggwanga lwasanyaladde lwakyankalanye twalabye abantu atayogerangako naye ng'emisuwa gimwereeze ng'olabira ddala olutalo lwennyini anti akalulu kasembedde kyogamba abo ababaka bakola kalulu majority bakati ko bulijjo baddo ku biralo baddo balaba bwe batyo abati tebabaayo bakiise balina okubaayo siganye beebale tubeebaza singa obukambo bwe batandikisa singa osanga eggwanga liyina we lituuse onaleba omunyagwa naawe waliyo togamba teri kintu kye mwayisaawo nga bulijjo tolabikayo neffe ebyajjanga byansonga neera watulaba fero ne bitako lya parliament feo simanyi bamu okutuwako wali waze Kampala wali jenja bulidde salamu alaykum okubye nnyo feo waliwo ebyali wano engebbeyi ebintu weerinya nga webadde erinyawe mabega ne mu parliament bamubwa meya tubuvaamu ne tukamba na Uganda opportunities nyingi abaka opposition ze bafunye emikisa mingi aba opposition negigenda negifa togge singa obwo obukambwe babutandika dda kankulage ekirirayo kyokulabirako nga tebanabuteeka ku mwanyi singa babuteeka ku electoral reforms tugenda mu kalulu ababaka abo
tugenda mu kalulu mugamba akalulu akawedde baatubba naye ebyaliwo mu kalulu akawedde byonna tewali kikyuse bisigadde byebimu mwagala tuyingira akalala Kibi kakiiko balina gye baakayiseeyo bw'otunuulira naye obwo obukambwe bwe baalaze singa bwatandika dda singa tuli wala amaanyi ge baalaze singa tuli wala era ndowooza ebyabaddewo mbe balaze ebyabaddewo mu palamenti olunaku lw'eggulo era nga wano wenkugambira nti abantu basigadde nga banyiivu eri Anita Among onagambye atya bibino Anita Among oli kasi oli kikolima eri Uganda wallahi oli kikolima omusiri gwogwe mwanyi guliriddawa mwine mwanyi ga gavumenti obe mwanyiza abantu ba bulijjo wakati nga ababaka ba Buganda bonna bavuddeyo ne bagamba nti etteeka emwanyi zisangibwa mu Buganda bavuddeyo ne bagamba nti etteeka lyemutuleetera teritugasa bonna novaayo ku muzindaalo n'ogamba make sure those Baganda do not get numbers. Do you people work for the people? Mukolera bantu ensi mugenda gikungula Abaganda be balime mwanyi mwakola ne muleeta ababaka ba parliament bangi Buganda ne mujiwa ababaka ba parliament 18 ne muwiwa ababaka 2 mufune numbers. Make sure those Baganda do not get numbers. Oli kikolimu Abaganda be balime mwanyi bavuddeyo ne bagamba if you are working for the people Abaganda bavuddeyo ne bagamba nti nedda lineteeka teritugasa nga be Baganda ate nga be bayine mwanyi katate govaayo otya n'ogamba n'ojja eri gye mutalima mwanyi n'ogamba nedda tebafuna numbers tuyiseewo amateeka agafu. Do work for the people. Abantu ba bulijjo abalime mwanyi mwagalamu ababa basinga ozifunamu naye yes awonno tweyongerayo n'ensonga za Hajati Zuula olwaleero tatanisha abadde musanyufu afunye ebyapa bye era nga yeebazizza nnyo fulufiga naye ate mamanisha yaakaaba mbusaawa yonna afa bibino yeebaza nnyo omukyalo ono fulufiga Nakanguubi omuwabuzi wa pulezidenti aze n'agamba abantu bano ne batambuza ensonga zino mu nnaku 2 n'ebyapa ne bizuukwa awo 2 ebyali bibuze ebirala chairman ayinza okubyongerezaako n'abannyonnyola ebyange byebyo kati kasita sorongazi nti omutuuze wange Matovu afuna ki obwenkanyi awo kiba kiwedde twebaza Saidi kubanga akoze omulimu ne DPC okulaba nti ebintu ebyali biganyiye kati ku luno bikoze eki bizuukuse mwangamba bwe muteka fayiro fayiro zonna naavubukayo n'azijayo owulidde awo situmanyi kye kyamonda oli ensonga zino wazimanya nazogeddeko dda nazimanyi soma yange waawo ekyamaanyi ekitundu omukulu kintu wayina Zuula nabyo so embeera bwekyo bweri naye tujja kuba tukuweereza ebisinga ku bino mu mbeera eyo okutwalira wamu so ensonga omukulu oyo gwolaba mu kamera agamba ali mbulumi omwana we bulumi bw'omwana we so ebisigadde ebyebyapa byonna poliisi ebikutte Kanabwala era ensonga zigenda okuba nga zikwatibwa bulungi nnyo mu mbeera efaananidde awo wakati nga omukulu oyo abanja ebyapa bye abanja n'omwana we ali mu bulumi esa recording eddoboozi limuwulidde lyatatanisha ate ye Hajati Zuula alimiranga na biwowe jukira ye kennyini yeyajja mawulire omusango yali yaguwaaba era nga haji baamukwata ate ndowooza we yalaba nga tekimalidde najja mawulire kati essaawa ya kakati akaaba mbu abantu bamwefuulidde Zuula alindako okwetta essaawa yonna nze nfa ate ofaaji essaawa yonna ngenda wa Mungu agenda kunnamula kyekisinga okuluma mu bintu bino
olumi bw'omwana wange nengatako obwokubanga abantu banjajenga ajati Zuula ayagala kwetta kati ate nga kisoboka kuba abantu abakola bidecision bino byonna imalawo obulamu bw'abaagalwa baabwe batera okuba nga baliko ekikyamu ku mutwe babeera bakozesa eddogo mu mukwano kati eddogo lituuka ne lyefuula kyowulira nti omusajja yasse mukazi we naye n'amaana yetta yakwadde mukazi we mu bwenzi n'amutemako omutwe n'amaana ye ne yeetuga famire neesigalawo bwetyo ekyo kitera obubaawo naye Zuula nga tonnetta kubanga nze ndi spiritualist ebyo byenkolamu mbimanyi nga tonnetta kubanga essanda weeziri era abakola mu kutunda essanda mwali gizeegize ne mupimapima Zuula oyo ne musobola okulaba nga mukola bulungi programu agenda offa nga muyine essanda emutuuka. Nange musabire Hajati alimu okufa oli oyinza okwesanga nga oluusi yalayidde ne Kuruhani ate nga bannange nga yabadde ebintu nga yabadde akimanyi nti oba oliawo ebintu byayogera si bituufu tetumanyi naye nga ndowooza mulabye ng'akaaba ate munnange byonna nga bigenda mu maaso abaana basabudde full figure abaana basabudde full figure bamukuba left right center na oli otunanga ekiziziriwe na oli awo toyina n'obwongo toyina yadde obuyiya you can even create a business tosa na kwetandikirawo bulamu oli kwaja tasobola otuuza omusajja gwezaamu abaana n'abako kyamusuuza. She's smart. Mwamuva okwata n'ebintu nabigwa mu nyumba y'omusajja ate n'akugoba nabyo n'abikusuuza n'ebintu byobireka maka g'omusajja notandikira ku 0 ndoye maka ga kitaawo n'ennyoko ne mudda ku 0 ngate gwe wabiguliramu kaje tuwaba mugezi nga solo suuza abasajja ebintu mugezi bwongobwe wouldn't love such a mother and I would want to be like her. Mwali mulekwa mtu amkute na mtwala omusango ku polisi tyo mukazi yanziba abo abayalinga abafera te bamusiba aina history yokomera awo yo nonsense mumuveeko today ku point lwachaja tiyajja mawulire tata w'abaana bebe omusajja gwezaamu abaana yamukwatiranga omwana kituufu si kituufu ate nze munnaye nze point wano gye njogerako Hajati omwana bamukwata abakasajja bakwata abaana muli bawa liwe. You're trying to make these people we are raping the future rapists like omuntu nga abadaloza if someone gets justice is if Hajati gets justice ato wange eyajjemu Museveni amaaso mulowooza teyakiguddeko bamuwumpudde ziri bibino Vamos, bien, genda kumani. Mumuletedde abantu obusungu webuti mubaletedde obusungu manina liko NCKTV mukwano woba oliyo nga tuna subscribinga kikade subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga munange osuwa bingi naye ndowooza ebintu obirabye Uganda tulagawa awo nno osanga omukyalo oyo nga oluusi ne Museveni tamuwagira naye lwakubanga muna bizinesi jjukira bizinesi zino nalabye nga akawoteri aba aliisa abantu bonna muno mwe muli aba NRM mwe muli aba NUP mwe muli aba FDC kakati ebifaananyi ebyo lwakuba abeerawo nabyo byonna azini pati zonna kimuyambako butamugwamu okumuzuula nti ono awagira pati eno. Nze ndowooza kyekyo abantu babikozesa nnyo mu bizinesi tosanga omuntu mu bizinesi ng'atimbye bonna naye gy'aba amanyi ku mutima awagiraani naye wano aba alina okukonvinsinga baki bakasitoma be nti bw'oyingiramu tosobola kumanya awagira
patiki oba awagirani ebifaananyi byonna ojja bisangamu oba oliawo kiyinza okuba nga y'ensonga lwaki omukyalo ono yavudde mu mbeera ndati abawagizi ba NRM batuuka ne basanga nga Museveni nga bamugyamu amaaso kiyinza oba oliawo omufiiriza bizinesi ye owange eyo ndowooza yange naye nga tuli ku NCK TV amunange oba nga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde nkomawo nabyo tovaawo